mu nsi buli lw'ogenda okukola ekintu nga kyawukana ku bantu kye balowooza ekitali mu belief systems zaabwe, they are going to hate you. They are going to punish you for getting out, and they will take it like it is their own calling, it is their responsibility okukulwana okukuzaayo. Bameka kumwe abalina ebintu bye muwulira ddala nga mubikkiririzaamu, naye nga bwe musisinkana abantu ne mwogera nabo, you will go back and conform. Oddayo n'okola abalala bonna bye bakola. Bameka kumwe. That's not by accident. It's human nature. It's human nature. Kyova olaba nzija wano ne ŋŋamba obwana obulenzi bwensanga wano olumu obunzannyirako nga nze bakaluba ne mbagamba mmwe musaaga. Temumanyi katiba ke bankolamu. Mu bintu byenkola njagala nkubuulire, nina bye ndisplayinga ne mbiraba, it can bring danger to me. But for people who want to be seen, who want to live their lives, they have to stick out their necks. Ne babeerayo nga beeteese ku risk ey'okubatemako ensingo. That is a life worth living. Livinge obulamu emyaka 3 njirivinge ng'empologoma okusinga okubeerawo emyaka 8 nga nninga akamyu. Whatever happens, omuntu agenda kuba ayagala akulinda akugambe nti nakugamba nabwe ekito bwe kiri nammwe mubakola ebintu. Why do you conform? Lwaki oddayo n'oyagala why do you want to okubeera ng'abantu abalala? Why do you want to be like everyone else? Yet you dream of extraordinary results. Stop being delusional. Nti osobola okubeera ekintu abantu kye bategeera ate ofune ekintu abantu kye batalina. You cannot mix the two. Success and comfort do not coexist. Okuyitamu mu nsi tebikwatagana na buwujjaavu. Olina okubeerawo nga oli ready okwaŋŋanga ebizibu essaawa zonna obudde bwonna.